Poliisi y'e Kajjansinga ekolagana n'ey'e Mayuge ekutte abaagalana babiri abaabulawo n'omwana okuva e Kajjansi. Abakwate kubaddeko Prose Nayijuka ow'emyaka 20 ne muganzi we Alani Kayaga. Prose Nayijuka abadde mukozi ewa Nimrod Mugagga era ng'eno gye yabba omwana ow'omwaka ogumu ayitibwa Sserwadda Lotasi. Naye katuyambako poliisi twamukutte ng'ava Luzira gye twamukwatidde n'atuyambako tuwa ennamba yaani eya chairman yabadde ayogera n'oyo omuwala. Naye bagenza okukizuula nga chairman oyo taatawo n'omuwala we yasuze. Muganga ne mukyala we Vivian bagamba nti bava waka ne bagenda okukola kyokka bagenda okudda ng'omukozi tebamukubako kya mulubaale kosa omwana waabwe era wano we batandikira okuyigga n'okwekubira enduulu ku poliisi. Omuwala waliwo ogundi yagamba omukyala nti naye yamubbako n'asindika ebifaananyi ew'omukyala n'enamba z'essimu ne ID. Naye nga ye agamba nti oyo boyfriend yamulifaalinga ew'oyo omukyala yalifaalingayo girlfriend ew'omukyala n'omukolera. Naye bwe nabbayo engoye kale teyakifaako kuba engoye esobola okukola ki zisobola okuddawo. So kyekyo then yamutuwa tuba tugezaako omufuna naye ndowooza abadde wala nga te nga tuyiseewo. Ennaku zibadde ziyiseewo 2 nga basiiba era basula basamba nsiko kyokka nga ku babiri tewali gubakubako kya mulubaale okutuusa lwe babatemezzaako nti bano baddukidde Mayuge gye bazaalwa. Ndi musanyufu nnyo mikwano gyange abataddeyo post ku TikTok abataddeyo ku social media wonna CMI bana tutambudde ne police okuva mu ntandikwa. I am so grateful, so entirely grateful. Omwana wange musanze mulamu newankubadde musanze mu kifo kye mbadde sisuubira nti ndi musanga. Mayuge eyo deep nali situukanga nayo. Poliisi egamba nti omwana ono bamusanze Mayuge ewa maama azaala omuwala abadde omukozi ewa muganga. Waliwo okunoonyereza kwe babaddeko okuva ku lunaku olwokusatu olwa sabbiiti eno kuno nga kwaddirira okuwambibwa kw'omwana w'omwaka ogumu n'ekitundu era nga taata w'omwana ono Nimrod Mugagga eyasobola okujja n'aloopa omusango gwe tubadde tunoonyerezaako. Kigambibwa nti omukozi yali akola ewaka gwe tutegedde amannya nti ye Nanjuki Prose alina emyaka 20 yavaawo n'omwana ono era n'agenda naye ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Taata w'omwana oluvannyuma lw'otutegeezako twatandikirawo okunoonyereza era nga olunaku olwajjo twasose kukwata agambibwa okuba nti muganzi we oluvannyuma lw'okwetegereza nga tweyambisa byonna ebye tulina. Bwe batyo omwana bamukomezaawo mu Kampala era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire abazadde b'omwana bano yamubakwasizza wakati mu ssanyu ery'ekitalo. Kunoonyerezaako kukyagenda mu maaso naye nga tetunnamanya kigendererwa kyabwe kibadde kya kusaddaaka mwana oba ssente wadde bo balaga kibadde kya kusaba ssente mu bazadde naye ekigendero tekinaba kumanyika tujja bba tukimanyayo mu maaso ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kyetutegedde nti omwana ono omukyalo ono bamufuna wiikisi nga 2 emabega okuba nti natandika obbakolera era nga kigambibwa maama w'omwana tatera bbeerawo nnyo waka akolera wala. Poliisi bw'etyo erabudde abantu bonna abakyakozesa abakozi abawaka okubeegendereza ennyo nti kubanga emize omuli n'okusaddaaka kati oba okubba abaana kwe basula.